Abatuuze ku byalo bina mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga basula ku Tebuukye nga balumiriza omukyala Fiina Awooli ne ssentebe wa NRM Ebbaala Tegerekeseke erya Kalangwa okuba kijjanya. Bino bituukiddwako mu lukiiko luyitiddwa RDC w'e Kayunga. Omukyala Mariam Nalubega era lwetabiddwako minisita w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja. Tulina ssentebe owa LC3 tannatuuka omukulu Mulamuzi John. Bano nga bali wamu ne ssentebe wa LC3 John Mulamuzi batubulidde ettaka werize litambulamu okuva mu 1975 okutuuka mu 2020 omukyala Fiina mwe yafunira ekyapa. Kati bwe balunda mu mwaka gwa 1981 waliwo talikoti olutalo kalwata liko olutalo ne babeera nga we bajja tebajja kusasala banyinyizira bo ne basigala yenye balina mutabani wagwetanga muwonge n'asigala mu faamu. Kati yagenda nga alunda ente atunda ate n'omutwe ogwalimu obutabufu kubanga bayetanga wana amata ku luguudo bwe yasanga ng'egenzi nga wakiyagaliwo. Bano bagamba okuva mu mwaka gwa 1993 baali ku ttaka kyokka omwaka guno omukyala yatandika okusenda ebintu byabwe. Naye bansendera amatooke n'emuwogo n'erumonde. Bamala okusaka ekikomera ne bansendera etooyi baŋŋamba nveewo mbabuuza kati nyendewa mumpe sente zinzo kunja wano yongerewa tebampa nga vaawo vyotambula ogende mbaga abane kati nkoze ntya bamaze okungobangoba ne medo bansinzi pa kulujja ne mutuuka yesa bagenzi ja kamere mpedera abaana kati nkomye ntya okugendayo akamere je kali naye je baleta bakanyama tuloza nti banatukwatirayo ne tubanga tuli obulamu bwaffe bulina engeri okukaseddwa n'abaana baffe bakoseddwa kubanga ettamu eno tebasomye basirimye mwe bagenzi jati akamere. Mukwanukula minisita w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja asoose kubalambika amateeka gafuga ow'ebibanja n'ow'ettaka okukakasa obutuuze bwabwe. Ne pulezidenti yekka yalina ekirayiro ekirimu akatundu akagamba ati ajja kulabirira welfare y'abantu ba Uganda. Kati welfare eyo mulimu nammwe okubeera ku bibanja byammwe. Nolwekyo bw'akola directive z'akola aba akoledde mu constitution. Oyise warrant of arrest okwate Penina Awooli. Wano wasinzidde n'ayisa ebiragiro 5 era n'alagira RDC okutuuza abantu bonna ku bibanja byabwe. Abantu bano bonna njaga okulagira kaakati nga nsinzira mu kiragiro kya pulezidenti bonna ojja kukola ttiimu saagala mob justice mwonna muwandiisibwe bulungi mwena muddizibweyo ku bibanja byammwe effective today ne lwakubanga today tekijja kubala kirungi. Aksam Kinara, Deuta TV, Amasukkulum.